twagala okulungamya ku nsonga y'ekigambo ky'okulonda ekiriwo kati mu ggwanga nga kigambibwa ku kulonda kwa busiramu. Tukitegeddeko nti abamu ku bakulembeze baffe n'emizikiti wansi wa ofiisi yaffe ya Supreme Mufti baweereddwa empapula ez'okwewandiisa n'okwetaba mu kulonda okugambibwa okuba okw'obusiraamu bwonna. Twagala okubategeeza nti ofiisi ya Supreme Mufti bukulembeze obujjuvu era obwetengeredde nga bugatta zi Supreme District z'obusiraamu kati 30 amatwale gaazo n'emizikiti gyamu. Mujjukizibwa nti ofiisi ya Supreme Mufti erina constitution eyeyawulidde era terina ntegeka za kulonda yadde okwewandiisa. N'olwekyo mutegeezebwa era n'okuwabula obukulembeze bw'obusiraamu wansi w'ofiisi ya Supreme Mufti okuviira ddala kuba imam ab'amatwale n'obukulembeze bwa Supreme District ez'obusiraamu obutawuddiisibwa kwetaba mu byakulonda ebyo. Enteekateeka zaffe n'enzirukanya z'emirimu gyaffe birambikibwa constitution eyotongodde.